Mukulikeyo muganda lolya weekend ate namwe mwena basobodde okubanga mwerekerako omusumba Pastor Igabwe mutyo nimbanga mumuwumuza mu nyumba ye ey'olubeerera namwe mukulikeyo omubiri gwe gwongera okuwumula mirembe n'omwoyo gwe Mungu ayongera okubanga ate agulamuza kisa mukadde kano kennyini ntuusira ng'omuweerezaawo si mulala yenze Fifi J ngamba nti weebale gy'otuusizaako engalo weebale kwekumira wano ku Fifi J the news anchor ngenda kubanga ate olunaku olwaleero nkutuusa ku mwana muwala amanyiddwa nga Kechi okuki okuva mu ggwanga erya Nigeria era nga nzaara ye Nigeria wadde ng'ate awangalira mu ggwanga erya America. Lwaki mukuletedde olunaku olwaleero munange wandimulaba ate mwana tunuufunamu ekyokuyiga ate nammwe abangi abadde bamulaba muyinza okuba nga mubadde mulina bimutamumanyiiko bigenda okuba nga ate nkutuusako olunaku olwaleero. Mwana muwala ono yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'ekkumi mwaka gwa 1989 era nga yawezezza emyaka 31 omwezi ogwo gwe tukubye emabega. Ono yazaalibwa mu ggwanga erya Nigeria era nga musaayi gwa Nigeria weewaawo awasomedde era n'awangalira mu ggwanga erya America mu kibuga ekimanyiddwa nga Houston, Texas. Ono mu mwaka gwa 2009 bw'atyo yamaliriza high school ate mu mwaka gwa 2015 yakola BCom bw'atyo n'abeera ng'atikkirwa ne first class degree ate nga mukyala mugezi nnyo nga womulaba. Ono motivational speaker ate nga muwandiisi ate nga muyimbi nakinku era nga abasinga obungi bamutegeredde mu America's Got Talent. Yensonga lwaki mukuletedde olunaku olwaleero nti abasinga obungi gye bamulabidde. Ono yezuula nti asobola okuyimba oluvannyuma lw'okusurvivinga akabenjje Kenyonyi. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2005 mwana muwala ng'alina emyaka 16 egy'obuto gyokka bwe batyo baafuna akabenjje ne banne oba ne basomi banne era nga kitegeezebwa nti baali bava kusoma oba baali ba Nigeria abasinga nga bava kusoma nga baddayo mu nsi yaabwe era nga ennyonyi eyo yali ya Sosoliso Airlines bwetyo yali namba 10145 ne crashing ennaku z'omwezi nga 10 mu mwezi ogwa December omwaka gwa 2005 era nga yali etisse abaana 19 wabula ate abaana 17 bonna batukumuka ne bafa kwafikako abaana 2 oba basurvivinga abaana 2. Eyebamirako ku side ya mwana muwala ono kiba kyamagero kyennyini akabenjje bwe katyo akenyonyi okubaawo ne kuwonako abantu 2 era nga ku bakawonawo ono ye y'omu ku abo abaawonawo. Bagamba nti omuliro gwakwata era nga bw'omulaba skin ye yonna yajja wabula olw'ensonga nti azze ayita mu surgeries ez'enjawulo asobodde okuba nga embeera agenda agiwangula bamulongoosa skin n'ebeera nga edda mu nteeko oba mu mbeera wabula nga ate ennyonyi yakwata omuliro bonna ne bajja abasinga bonna baafanga wenkikugambye nti 17 bafiirawo ku spot wabula ye agamba nti yasembayo okutegeera ng'ennyonyi etabukidde mu bbanga teyaddamu kutegeera mikwano gye bonna best friend we bonna abaana be baali basoma nabo bonna baafa wabula ate agamba yaddamu okutegeera ng'ali mu ddwaliro South Africa ng'eyo gye bali olw'ensonga nti oba akabenjje bakafuna sijja kukikulimba nnyo naye ng'akabenjje bakafunira mu bbanga era ng'agamba nti yasembayo kutegeera omugoba w'ennyonyi abategeeza nti beetegereze ennyonyi egenda kubanga erandinga bunnambiro naye ate batennaba kulandinga oba tennaba kubaako kyekola mwanattu neetabukira mu bbanga awo bwetyo ne crashinga era neefuuka evvu. Ono nno omukyala nga we nkugambye nti motivational speaker era muwandiisi mu mwaka gwa 2017 bw'atyo yeetaba mu America's Got Talent era n'alya n'abawangula oba mu bufunze era ng'eyo yali season ya 12 wabula ate yakomawo mu premier season eya 2019 era nga bw'atyo n'awangula ne gold bars okuva omwana mulenzi amanyiddwa nga Simon Cowell. Ffenna tumanyi bulungi nti Simon tamalaga gagabagaba buntu obwo oba tamala gasiima wasiimira kiba kituufu ddala aba akoze ki aba asiimira kiba kitegeeza nti ddala omuntu talenti weeri. Naye mwana muwala yakozesa omukisa ogwo okuva ne kwolwo taddanga mabega yatandikirawo okuyimba era nga omwezi gw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 10 omwaka gwa 2018 bw'atyo yate oluyimba lwe olusooka era nga baluyita Don't Dare. Osobola odunoonyako n'oluwuliriza lwakuba nti mwana muwala muyimbi era nga ayimbira ddala bulungi era ng'okuva ne kwolwo taddanga mabega azaafulumya ennyimba eziwerera nga ayina albums eziwererako ddala.
Mwana muwala ono takomye kubanga akola ekyo kyokka wabula organizations oba companies ez'enjawulo zisobodde okubanga ate zimwettanira mu mbeera eno gy'alimu zivuddeyo okubanga ate zimuwa obwambasada era nga ze abeera ambasada ow'enjawulo owa companies ez'enjawulo kugamba n'asobola okubanga ekintu akikwasaganya mu buli mbeera. Bwe ki kyoyigamu mu mbeera ya mwana muwala ono? Kyolina okuyiga nti obulamu teri bulamu bwa lubeera oba teri mbeera ya lubeera, nti oba n'obulamu busobola okukyuka mu lutemya lwa liiso. Gwe abadde omulamu n'okera ku macyanga oli muzibe, n'okera ku macyanga oli mulema. Kwegamba waliwo embeera gy'otuukamu, waliwo abantu abamu nga ye yeeraba nga wa kitalo nnyo, atyobola abantu, akola ki, naye kyonna kyonna kiteeke mu mbeera mu bwongo bwo nti life can change anytime. Tokozesa mukisa ogwo gw'olina mukadde kano, oba olina ssente, oba oli bulungi, oba oli bulungi n'oyisa bubi abalala. Sikitegeeza nti oba Kechi yali ayisa bubi abalala, naye osobola okulabirako kwono kozi waliwo n'abala bangi betuze tulaba nga basurvivinga mu bubenje bw'emmotoka, akabenje ne kagwawo, abantu bangi ne bafa, wabula ye n'awonawo, naye ate n'agenda okuva mu ddwaliro nga talina magulu, n'ava mu ddwaliro nga talina mikono. Kati gwe ali eyo omwagalwa omulungi ampuliriza, osobola okubanga ate olekeraawo embeera ey'okubanga weetwala okubanga oli wa kitalo, kubanga akadde kano oyinza okuba oli bw'otyo nga tolina bulemu bwonna oba tolina buzibu bwonna oba nga tolina mbeera yonna gy'oyitamu n'oba ng'olinnyira abalala ku mitwe, naye ate akadde kasobola okukya munange ebintu ne biba nga ate byefuula oba nga bikyuka. Gwe wenna atakkiriza nti oba Kechi ayimba bulungi oba nga tomukiriza, mugenda kuba nga ate mukulekera wano akukookeremuko owulire ku ddoboozi lye. Mbadde Fifije nga bulijjo bw'atyo bwe yali afaanana wano mu Red. But this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again.